kama mulungi olwaleero kyenjagala tukubaganyeeko ebirowoozo oba tulowoozeeko. Mu Lungereza nandigambye being good at the game, nate mu Luganda ngambye ki okubeera omulungi mu kintu ekimu kikola obulungi. Tusobola okukola ekyetaagisa, okuteekamu obudde, okujjumbira mu bulamu bwaffe okukola ekyo kye tulina okukola tube balungi mu kyo. Twagala ebirungi, twagala abantu abatuweereza obulungi, twagala customer care, endabirira nga nnungi. Kitegeeza bw'oba ekintu kyonna ky'okola ng'oyagala kuba mulungi nnyo mu kyo ng'okikola bulungi, ekimu ku byo y'endabirira, customer care. Ekirala kuteekayo obudde, olina okuteekamu obudde bwe kuba ku traininga, tekemu obudde utrainingi. Yo training otya, ebintu ebikola otya, osobodde okugoberera amateeka n'ebiragiro ebikuweebwa okujja okuba omulungi mu ekyo, obiteekamu obudde, oteekayo omutima n'okubikola nga bw'ogambiddwa. Mungeza yagamba being good at the game. Era ekigambo discipline oba kiyite ntya, Luganda kikyuse ntya. Omubulizi w'enjiri omusomesa w'ekigambo oyo Miles Mundu yagamba nti discipline kwe kwekakako ekyo ky'olina okukola nga toyagala kikola, kuba kijja kuleeta obulungi mu ggwe. Tumenye eki, teekayo obudde okugoberera ebiragiro oba amateeka ge bakuwadde mu kutuukiriza endabirira. Nti ekintu kino kuba ffenna tukimanye, ffenna tulina okuweereza eri abantu. Tekaleeta akase naye obikola bulungi, ofaayo okulabirira, ofaayo okutuukiriza ebintu nga bye bagambye, kuba kino kyakusitula ki ekiri mu ggwe, otandika okukikola obulungi. Ofuuke kafulu, oba mu Luganda tugambe kafulu, good at the game, ekintu ng'okikola bulungi. Ekyo kyengabanye naawe nga Trevor Yugi akuume.